nze mukwano gwange singa yankubiddeko nangamba nti nkyalemedde nani mugambye kuteekamu ne fayini Bigi yagenda omusanga nga talina waayimba kiyali ekubye mu mutima n'agamba naye mukyalo nankomezzaawo lwaki tunaabirabashewedde lwaki teyanonya abalala yandigenze n'atimba abalala kale yanditimbye basudde yafa naye kimanyi y'omu eyali agenda otwalako Jerusalem kooti yali agala twala Jerusalem kooti Sebata ate kati nga lwaki tamutwala abantu bagdira ennyimba z'oyo omusajja ne bazitwala mu byamu byaye mu Yugatune ate nga Jeno ye patroni wa Yugatune nga lwaki tabatwala mutuufu okiza ne bana abamu abagamba mbu Jerusalem yayononya industry kuba era yasindise ssente ekyo ate nkyogedde emirundi mingi mbu ebyobufuzi byebyonoonye endongo ebyobufuzi birungi mu ndongo naye kati bw'obiteekamu nga byakwesiruwaza byakusabiriza n'okudira abantu nze nenyumiriza nnyo mu Sematimba omanyi artist Kagatto Sematimba artist voice over artist azanya awandiika alina emizannyo mingi naye bakuŋŋaayanga ebitimu bigende bisabiriza ate baafunanga bakadde ng'oli asabira muntu bakuzeekuzeemu kugenda kubba yagaana ebintu byogenda okusirwalirako oli eyo bakuyita mu line bakola ki naye kakati bw'olaba nti ogenda okulaba nti essaawa ya kaakati Sematimba ayita mu bantu n'ekitiibwa kye teri muntu ojja kunenya bintu byonna Kagatto naye ogenda kubuuza Kagatto mbu Kagatto yagende n'asimba mu layini simaana yamusaba ssente simaana akaaba neyevulunga bino bakiweewa baani be baakolanga oba wejunguzi nga muntu kubanga era kati ne be baawa nabo bafaanana nga be bataawa ate bali bubi nnyo okusinga ate abataafu sho wagitabye otya sure really you know wetwogera ku music Sebata muyimbi si bino byakuyiya Sebata muyimbi yayimbye naye kati fe abategeera Sebata okuva edda obeera awo n'ojjukiramu ebintu n'ogamba nti kyetaaga mu nsi muno n'otandika abantu n'omaliriza nabo naye kati bwe nalabye Sebata ng'ayimba obuyimba obu ne ŋŋamba Prosi Nanyiti yandibaddewo nabigumira yandibaddewo kubanga eryo struggle efuula Sebata yagibeeramu ate yali maama w'abaana naye that's life obulamu bwe butyo bukola ki bwe bufaanana naye nga yayimbye bulungi delivery ya music yadde ennungi abamuwerekeddeko baadde bafiitingana mu kikyali abamuwerekedde tujjako tosobola kubanenya nnyo kubanga era ebiseera ebisinga si kubeera n'abantu bali mu kikyoli naye abo bakwagala nze kati Kagatto si wa myaka gyange naye kati bwe muzindalo Kagatto ayogere ku mulambo gwange nsanyuka nnyo singa bulenzirenzi obumu bwempangala nawo kubanga tajja kulimba jawaga omusajja oyo abadde akola bw'ati abadde akambuwalamu abadde akola tajja kulimba so abantu abakwagala be olina okubeera nabo before nga tetunaba kwekwasa politics kubeera nga yonoonye music olowooza naffe abavubuka ennyimba zetuyimba si y'ensonga lwaki ayononese kyogamba bwe nnyimba ezinungi teziriiwo tusinga wuliriza nnyo nkudi anti kakati ezo ze decision embi ze mukola gundi Epasa ayina albamu nakati yatadde albamu endala mwazimalawo Mosikiri ayina albamu mwazimalawo Kenneth Mugabe ayina albamu mwazimalayo naye ate no tebazitunda kweziri ku YouTube bangi waliwo omuwala bamuyita Lili Kadima mujja kuŋŋamba nti ate mu nnimi endala ayimba mu Lusoga ne mu Luganda mwazimalawo Sandra Suubi Shifa Musisi Lutalo eza Afiriko zonna zaggwayo eza Eagles zonna zaggwayo katudde kubalaga bonna bakubalaga bawemula ebikulu yatadde ne bamunenya okumunenya bati mbu album yalifunye oba mutabani we n'agimuwa okusinga ye kuba akuze tebayinza mubuulira kyakkola art is a job and a business like any other job
tolina nadde olukusa olubulira Bebe Cool ekyokukola ne music we okitegeera. Abantu bakaddiira mu art egundi yakola tour ya Semba Phil Collins akaddiye takyasobola yadde okwefunyulula naye Lionel Richie akyayimba okitegeera. Bandi esinga wano okuba ebbeeyi mu Africa abantu bayo bakadde bagiyita The Rasta Rebels eya Dr. Victor Mwahola okitegeera. Abamawulire baali bakomplaininga ku Bebe Cool mbu yajja n'abawadde dakiika 7 teyabakkiriza kubuuza bibuuzo. Mutuufu kati walaba abamawulire abaali Bebe Cool si musiru bwolaba abamawulire bali ku show ya Bebe Cool ku press conference ani ategeera Bebe Cool era ani asobola okubuuza Bebe Cool ekibuuzo ekimu challenginga oba ekiri artistic. Nganda wange sikujjalawa audience temwali bonna abaaliwo taliimu. Kati wano mbulira aba artist journalist mu Uganda mulina bameka nti ono arts and culture journalist mulina bameka gowoli nze nabikoowa kyekyabyakoowa tinze mbeere mu bantu awo okukola n'abantu abatategeera ogenda olasanga omuyimbi wakoze review oluyimba lwate agamba enja kukuba ebintu by'ekisulo ebikwatagana nga wero ng'obaleka nze mpandiika kuba enjagala naye twali tugenda kukubuuza bibuuzo ki nga ne album tetunagiwuliriza anti kakati kyekyo ebibuuzo bye balina omumubuuza naye kirala mwe mwamuleka nimuga excuse us, you are here to address us and give us an opportunity to ask you questions. Nakozinga commotion ekyo ne kukikola amawulire olaba abamawulire bazunga n'obukamera obusimu n'ogakadala kino olaba omwana bannanga ate batama olinga alaga mbu omujiji guno oguzze gwe gusinze okutta bannanga ate muli bafu ayo kumukuba namwe yawuza omuntu olimbeerera nti yendi mbeerera what sort of journalist are you? First, it's a stupid question. Secondly, in things that regards to canon knowledge, you do not have the right to prove until when you announced a police surgeon or a doctor. You are not a profession. Ekirala okujjako nga webase naye webaka naye kati ufaacha baba buze ebibuuzo bagasoma amawulire olumu tejeetaaga nagasoma kiri awo just kubaamu magezi yensonga lwaki essaawa ya leero tyosanga omuntu ng'ali awo yali yetundira walagiwe najjaawo n'akola YouTube live eziri awo Facebook live nga naye se bagira mu layini y'abamawulire ng'agamba n'abamawulire buveeyo ffe twogere abamawulire batunyigiriza kati nze ng'omwana wa Nanziri nga ntuuka mu ebyo mubeerawo gwa sirika you say that again in front of me really oba zalawo lyeringi sizalawo abantu era nze nakyalinze ku bantu ebe nenyumirizaamu nti omunamawulire wa kabi naye ngalo zange naye lwaki temuwulira sanga omunamawulire ali awo osanze ate wali abawala ebbeere lyagwa talireeze akwanise kulikoda akwanise essimu kati tubuulire ayinga tubuulire abamu balina ekibuuzo kye babuuza ekyansobera ennyo tuddire mu Luganda kyekibuuzo kyabuuza oli baba yayogedde mu Luzungu kati nsaasira ensi mutabani wa Kamiliyoni yayogedde Oluzungu kati wootegeera nti abamawulire tebategeera buli omu avunulanga bwalaba okusinziira ku byeye byawulidde kati oyagala kibooko genda okwate bannamawulire 10 abo bazunga obatuuze wali obagambe obakwase pen opulayinge mutabani wa Kamiliyoni byayogedde obagambe mu bimpandiikire ogenda kukuba abantu kibooko kati anabiwandiika nakuyamba nabiwandiika omuzze wali mugambe nnyonnyola
kyovula abamu bani mukunenya omwana olw'okwogera ku kitaawe but they are not conceptualizing ekitegeera tebabitegeera tasobola kuvunula nsonga omwana akunyonyodde n'agamba nti nzize wano sandibadde sina kyakukola era sibaze wano kwogera kubatuma kugenda kumanyira taata wange muyisa mu maaso ninyina obunyiivu taata wange ali selfish ye yerowoozaako yekka waliwo baganda baffe abato benzaliwa nabo banaasigalawo nga taliyo omwana ebintu byayogera nga biva ku ggumba kati gwe ngoba amawulo olina kitegeera nti this is a child ayogera kuva mu bulumi ate ayogera kubanga gwe ke kadaala ako kaakasigaddewo ak'okwogererako kati gwoleeta ogutwe ne kacyanoko oyogera omwana wa kamiliyoni ayogedde ayasize ebyama mbu bano abamwetoolodde beefaako bofa tebafa ku bulamu bwa kitaawe kati gwe kyo tokimanyi n'abazadde kati saagala kwogera ku bazadde b'abantu kankubuulire abayimbi bonna abantu bonna kata bafuna ettutumu nettutumu eryo ne lijjamu ssente kitwala omuzadde omugumu ennyo okutandika okulowooza naye abantu abasinga balowooza ssente kati nze nkubuulira singa ozza bamaama b'abayimbi abamu ebbali n'omuganda naye dota byayambala obyagala agenda kugamba nkole ki munnange yaleeta akasente yaleeta ekyokulya ensonga lwaki tebabagambako naffe mu maka gye tuwangaalira mubaamu ne munnammwe ng'ali awo omuzaddewo nze taata wange olumu yaŋŋambako ekigambo n'aŋŋamba nti kati mukulu munno oyagala mugambe ki nze yambeerera ofiizi wammwe yamuleeta ensonga njiraba naye ng'akyogedde mu maka tulina obuzibu wano mu Africa mu maka katamufunamu omuntu alinamu kasente abasigadde mu famire bafuuka basireevu naye olumu bambi abeera takimanyi naye n'abantu abasira basandika okusalawo n'abantu abamu ne bakola decision yenfe nnyo olw'okuba baagala obutanyiza muntu oli kakati byebyo biri ku bayimbi omwana yanenyeza jjajjaawe amunenye gwe kennyini wajja n'abasipaaka toli wa sipaaka naye wajja nabo mu mikwano gyo ne tutuula bwe yajja ne mbanyonnyola ne mbagamba nti maama waffe ono maama w'abayimbi bano kyekizibu nga bamaze okuwenyula sandula ateeta sandula teta ne mbagamba kati ensonga eno maama ono kizibu mutabani we waba akubye mwana w'abaana toyogera na mawulire sirika bacce genda okwate mutabani wo ne muwala obazimbe obakume bakole ki baddewo bakakkane ate ogaana omwana ono naye bwe tosobola kugamba omwana wange mwana wo gwotugamba mukakamu tutamiira naye abeera atamidde nakati wenjogera ayinza okuba atamidde okitegeera abantu boogamba eno bo baba bakola ki omwana bamulaba kati bo bwe bamulaba gwe bw'oyogera balayira ddala omuntu ali hypocrite ow'enkwe munnanfuuse kubanga omwana oba tokoze eki oba tomuyambye kubanga kati abantu batufuddeko kitegeera nze nali mu bbala y'emu AK47 mwe yafiira nali nsoma Kampala University kola olunaku ne munnange yali bamuyita Buyinza bwe Julius Norman mwana wa ex-RDC Kayondo twasoma naye ajjukira ebyaliwo fuka baali banywedde drinking sire ekitegeera era simanyi kiki kye balinyonyola naye possibility esinga fuka yaseeta mu binabiro nga bwe bibeera ebibise ebyamabbaala ng'ate otamidde ekitegeera toddawo ate nga eyo na wiiki yali amaze ngajja twabeerawo akabaala ako kalera abantu bangi Diamond Osika baani bakado bino byonna ebibooza abimanyi nga babeera mu kunywa oba omuzadde ono ye buzibu mbu buule weofuna ku ssente omuzadde atuuka ekiseera nga gwe n'ensobi agiraba mbu ntuufu anti kyekyo kati omwana yakugambye
mwe ba booking ba promoter omuntu n'omulabira ddala nga omulaba physically ne kumulabako omulaba mulwadde naye n'osigala ng'okyamu booking otegeera amiliyoni yeetaaga kuwummula yeetaaga kubudaabudibwa famire ye eveeyo bino bye baamugaana omwana yatuwulidde nti obulwadde bwakalulwe obulwadde bwakalulwe ebiseera ebisinga buva kuki ku mwenge yo baamugaana yaguvaako ate yaguvaako kitegeera kati before nga tetunenya abazadde lwaki tetusooka kunenya nje kuba abazadde tebabeereyo mu mabaala waliwo ebintu ebituuka nga balina okunenya abantu abakwetoolodde oba oyagala oba toyagala ffe tusobola okukola ensobi kati nze nkubuulira waliwo ebintu wano byenkola naye nga siteekeddwa bikola ne mukwogera muno kintu nekiyitawo naye kakati nga mubutuufu kinakutwalayo wa famire yo oba mukwano gwo oba muntu gwomanyi n'avaayo n'agamba nti waayo kino kiwayogedde kikyamu tukiddamu oba njogera bwe tukola ki tugiddamu njagala okugamba entandikwa y'obugunjufu entandikwa y'okuggwamu obusiru kwe kubeera mu mbeera ng'osobola okutuula ne bakugambako n'otakisangamu buzibu omuntu atagambwako mubi nnyo olina okukkiriza okugambwako ate bw'ogambwako n'owuliriza n'owekenneenya be bagambyeko okitegeera naye abantu be tulina abantu abasinga abatufuukidde ekizibu wano butagambwako muntu tagambwako naye omulwadde agambwako kati bw'oba tagambwako mumukake bw'aba anti kati abantu abatagambwako abantu baabwe babakako okukola ki okubagambako nina ekibuzo kyenjagala okubuuza Buuri kuba tusingako ku bitabo si bitabo loolo ya manager omutuufu yali badde atya anti kakati wano e Uganda tetulina ba manager tulina ki mu Uganda ensi yokka gy'osanga omuyimbi nga manager we yamumanaginga nga omuyimbi yamanaginga ate manager we bamanager b'osanga abasinga wano mu Uganda abeera muntu ng'akwata kaveera k'amayirungi ngoye za muyimbi kudduka kuliyitira muyimbi bakazi nakubeera awo nakukwata mayirungi nanjaga nakugenda kubanja nga talina yadde details ku bank account y'omuyimbi tawa manager era wano ogenda osanga nga bamanager be bajeefu kiwa ate naye huyo music alinga yamuvaamu anti naye omulimu gwe yagukola be bakyaze swangizi era ne bamanager abali ku bayimbi abo balaba ate n'abayimbi abalina bamanager obalaba delivery yaabwe endala olaba azawi ekimufuula omuyimbi ow'enjawulo si kuba nti nno oba waliwo ekyenjawulo abalala kibatakola first azawi is exceptionally talented ekitundu ekyo kyanjawulo mu naye azawi alina manager mwana wa buwala azawi arespecting omwana oyo oba yeyita sajjoze gwe muleke tutulinnya lireke wantu okuba kalango ke nze muwanye ekitiibwa oyo omwana muto era kyekigero kyekimu n'azawi naye azawi taboggolera manager we tamumanyiira alina engeri amuwuliriza nnyo nti batuula ne bakkaanya nti azawi success ye teva out of the blue empisa zibaawo nekye baba bagenda okwogera bakiteesaako that's why azawi ajja kutubeerako wano kati talina luyimba lupya naye tumuwulira kyekikuba abayimbi abalala bano ekyo ekibakuba gwe mbuulirayo muyimbi atalina manager ali successful wano mu Uganda Gravity ina manager tumale program kati Chameleone yazimba obulamu bwe ne kaliyaye bonna bansasule Chameleone Bobby Wine Bebe Cool bonna bazimba obulamu kuki ku stand naye Bobby Wine natuuka ebyo nakula nabivaamu ne Bebe Cool natuuka nabanga abivaamu naye Chameleone ebyo tabivangamu kakati bambi n'ekituufu we kibaawo bagamba alimba
bagamba alimba which is very 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 dangerous ekitegeera asobola otuukako ekintu kyonna oyo alimba abantu we bati olumu kati olaba abantu we bati abasaaga ennyo babaako obuzibu obwo nti kati kamiliyoni asobola okutuuka n'abagendako not God forbid nemumala nemugamba abalimba sita nti alinayo ekivulu kubanga bwe tukola ki bwe twakikula naye nga si bwe kibeera abadde atulaba nkooyeemu amanya gange nze Gabriel Bule angoberera at Gabriel Bule ku Twitter esimu 700391620 abayimbi mwetegerere ekitone tekikulya nammwe abantu mukole obuvunaanyizibwa mu buli omu akikole kyateekeddwa okukola ensi eno egunjuza ttemu nalabye omwana obuwala yatulaze akatambi ku TikTok okwo nga bagenda mutikkira n'asooka atulaga yakafaananyi nga ddidde mu nnika n'atulaga nga ayambadde kakati muganda wange ekyo wakikoze era wafunye likes nyingi nnyo muno oli popular naye where can you ask for a job ng'omaze otulaga ekyo omuntu agenda okuwa omulimu era ajja kuba alowooza kali kapale era kakugiramu ddala ensi bwetyo bwekola ki bwebajjukiramu akafaananyi kali nalaye ddala nga akakuggyeko ku mubiri so tutandike okubaamu ku magezi twetegerere byozi zino oba bwe buzibu busiru mbatumidde abatugoberera waliwo mwanyinaze Dorothy mu Amerika awo Mary Flavian Namulindwa Katerega Trevor Mutobaano kozi naye bira bali mukagojja nze seesimbawo nze nga mbeera omukulembeze mu gavumenti ya Museveni ebyekisiru sibikola ebiroto byange birala nnyo nagamba abantu njagala kubeera nga nze munnamawulire asinga obuyivu era kati stress gye nnyina nnoonya ssente awo nnoonya kakadde kuddayo kusoma kugenda kwewandiisa ekitegeera kugenda registaringa semester tegeera nze njagala kubeera nga njize nnyo ate ebyenjize njagala kubeera nga mbigana abantu kati njagala kusoma digital journalism bino ebyemitimbagano olinga alagamba ababaka tebalina kye bakoledde bantu baabwe nga bwe bakikola ddi katusibule abantu